نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twagala okwebaza gwe wenna akyekuumidde ku mukutu ku 107 akatonyeze 9 PAL FM tukuweerera tusinze okuba nga tukuweereza. Tukwebaza gwe wenna yeekuumiddeko. Amanyi n'eddoboozi Maro Sulaiman Kasule program manyi obusiraamu bwo bwetyo beetandise. Tukwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Tusaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala gyakuwaddeko obusobozi ku gyo, akuwe baraka mu gyo, ate egyo gyonna egirimu akalungi era akuwemu empeera ennungi. Egyo gyonna gy'osobezza tusaba Allah w'ekitiibwa akusobozese obeere mu baddu abamwenenyeza, ate era abeere nga akusonyiwa bi'awunihi wa bi'idhnihi. Bonna bannaffe abafunye ebizibu nga bulijjo tetwerabira kubategeeza na kubasabira nti ebizibu ebyo okusookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bitutegeeza ebbanga ddene kuba tulina okuba nga tukimanyi nti ebbanga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa. Aya nyingi mu Qur'ani, hadithi mpitirivu zonna tuzimanyi, ezo ngezimu ku zo Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti ahasiba an-nas billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Abange mulowooza tunakeera bukeezi nkya ne tugamba nti tuli bakkiriza nga tugezeseddwa. Ekyo kigeze Allah tugezesa na buli kimu. N'atugamba surat al-Baqara walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiri as-sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah bw'atategeeza aya mpitirivu nnyo okulaba nga byonna ebinaaba bizze munnange Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa bw'aba byatugezesezza nabyo. Ate okugezesa abasinga obungi tukitwala nti kigezo kijja mu kintu kibi kyokka gwe kyotayagala. Nedda, Allah asobola okuleeta ekigezo mu kintu ekizze nga kirungi gy'oli naye nga kigezo. Ate asobola okuleeta ekigezo ng'aleese gwe kyolaba nti kibi nga naye nakyo kigezo. Allah tugamba mu suratul Anbiya a'udhu billahi minash shaitani rajim aga Allah subhanahu wa ta'ala wanabelukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Allahu akbar. Allah tabarakahu wa ta'ala atugamba nti atugezesa na buli kibi kyonna kyaba yagadde. Bisharri, buli kibi kyonna Allah kyayagadde okugeza nakyo. Oba gwe kufaaka kutayagala Allah n'akukuleetera, accident gy'otayagala n'agikugerera, okubbibwa kw'otayagala ne bakubba, okuttibwa kw'otayagala ne batta. Kati ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala atugamba yatugesa nabyo. Ate wal khayri fitna n'ekirungi nakyo Allah akikuleetera naye nga nakyo kigezo fitina. Sente Allah n'azikuwanga mpitirivu ne zikumalako emirembe, n'ova mu batya Allah, n'obeera mu bantu abeekuluntaza, n'obeera mu bantu abeetakabbara bingi. N'akuwa Allah omukyala omulungi n'akufuukira ekizibu. N'akuwa omukyala Allah gwakuwadde nga gw'olaba ddala ye mulungi naye n'abeera nga ate naawe kizibu gy'ali. Oba gwe omwami Allah omukyala n'amuwa omwami naye ng'omwami oyo kizibu eri omukyala oyo naye nga ate munnange amwagala. Awulidde? Buli kimu kyonna anaakuwa ennyumba n'ekufuukira kizibu, n'akuwa emmotoka n'ekufuukira kizibu, n'akuwa kalina n'ekufuukira kizibu, n'akuwa omulimu n'egukufuukira kizibu. Wanabelukum bisharri wal khayri fitnata. Ebizibu oba ebigezo byonna efitina tetugirowooleza ku sayidi emu. Fitina Allah subhanahu wa ta'ala asobola okugireeta emirundi ebiri. Ne bwe bayirimu nakyo kisobola okubeera ekizibu gy'oli, kisobola okubeera emuziziko. N'olwekyo ffe tugamba bugambi nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kyaba akuwadde buli lwolaba nga okinamu obutali butebenkevu, alaika biddu'a ila Allah, oteekeddwa okusaba eri Allah subhanahu wa ta'ala omulaajanira omugambe nti ya Allah nsaba ekyengera kino kye wampa obeere ng'ompa enkozesa yaakyo ennungi enansiimisa mu maaso go. Nkusaba Allah ompe okutebenkera n'ekirungi kino kye wampa ate okimpemu obulungi name kubanga nkifunamu buzibu.
nkusaba Allah wekitiibwa ekibi kino kyongezesezza abbi ajirni fi musibati mukama wange Allah nsaba ompe empeera ennungi mu musiba mu kizibu kino kyongezesezza najo wa khuluf li khayran minha ate onkyusizeemu ekisinga obulungi mukyo naye abasinga obungi ne mukuba ebiwoobe ne mukolaki n'olabanga Allah gwasembyeyo okugeza n'ekinene guga Allah gwasitabonezako mulala ngatali gwe bingi abaddu bye twogera waliyadhu billah tusaba Allah tutaase era tugezeeko kulanga tubyewala abadde babikola twenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala tulongose kubanga ekyo kisinga obulungi bw'obadde tokimanyi kubanga rabbuna la yusalu amma yafalu wa hum yusalun nga Allah bwatugamba mwamalu tugamba ebyo ate natugamba nti la yasalu amma yafalu tokere nchano omubuuza nti God why ng'abazungu abamu bwe batera okwogera why me n'omuwulira ng'ayogera why me bwe wali ojja wajja naani owulidde embeera gyonna yonna gy'olimu gituuseemu naani olyoka owoze why me n'olwekyo Allah bw'atyo bw'akola tabuuzibwa lwaki akoze bw'atyo naye ate ggwe nange tuli bakubuuzibwa ku byonna bye tunaba tukoze kkiriza mwenna mbeebaze olw'okugoberera Pearl FM abayizi baffe bazzeeyo ku ssomero lunaku olwaleero lunaku lw'eggulo lunaku olw'eggulu olwali ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa 9 ye September omwaka gwo tulimu 2025 badde nyangu yenyaate okay ate mu saidi yaffe ey'eddiini ku saidi ey'emyaka egya hijiri tulina ennaku z'omwezi ziri 14 mwezi gwa Rabiul Awwal Rabiul Awwal yegwe mwezi mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama mwezalibwa ennaku z'omwezi zali 12 al-muftahilina bil maulidi mwabalabye abagendera mu mbeera y'okuba nti bakuŋŋaana okuba nga bakuza maulidi mwagalabye ku mitimbagano gyayise radio abaziisiza babiisiza n'abalala n'abasobola okuba nga bwe batyo nabo bwe batyo bakuza amazaalibwa g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bayita mu kusiiba mande n'ab'eggulo basiibye n'olwokuna basuubira okusiiba walillahi alhamdu ala kulli hal gwe mwezi guno ye event gy'oyinza okugamba nti ekwataganya ddala nnyo ku busiraamu erimu kubanga bw'atyo omubaka wa Allah tabarakahu wa ta'ala gwe mwezi ekkula Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagera n'abeera nga bw'atyo azaalibwa ekyo nno nga tukitadde ku bbali ennaku z'omwezi nga bwezitegedde omwezi gwe gwa 3 omwaka ate gwe tuli mu 1446 gwe tulimu 1446 hijiriya kale ekyo bwe tuba nga tukitadde wabbali oluvannyuma lw'okubeebaza n'okumanya ddeeti eyo tukkiriza ate mbatumireko mwenna abawuliriza Sheeka Muwonge wonna wooli nkuweereza salaamu nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ate kkiriza njoweereze n'abawuliriza baffe mwenna mbaweereza nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ate bano bo nabo ate kambasoosowazeemuko Dr. Ibrahim Mugerwa wonna wooli Dr. Abdul Hafiz Musa Walusimbi Dr. Idris Uthman Dr. يا ربي كأني أنسى أسماءهم لكن إن شاء الله نتويبزا منا الله بيساكم كونوا وفي شيخ حسن طيب متومبا الشيخ سنان زيدي وتنيان كالي شيخ إسماعيل الكبيروا اسمع شيخ إسماعيل nganda Chibuli Kaboa mwenna essomero lyaffe ly'Ebwayise Bilal Islamic primary and secondary school inshallah nabo balanga n'omukolo biidhnillah ogw'amatikkiro ogw'omwaka guno ennaku z'omwezi zijja kuba 13 biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala omwezi nkakasanduzo ogujja inshallah n'olwekyo mwenna tubeebaza Allah subhanahu wa ta'ala tusaba abawo bulungi
buli bonna abalafu bano okulaba nga eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala bwetyo esitukakiriza. Oluvannyuma lw'aka kaseera kakatono ate tubeere nga butereevu tugenda mu musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Kansooke nkujjukize gwe wenna kyagenda maaso n'okuwuliriza. Ku mulundi ogwaggwa twatunuulira ku kiyitibwa omuntu asobola okujja n'aba ng'agenda kusikira omugenzi naye nga ajjidde mu biti bya mirundi ebiri. Omuntu oyo asobola okujja ng'ali omu ku basika abagenda okusikira omuntu kyali mu kye tuyita fawaid oba giyite emigaso egy'okumanya abasika n'emigabo gyabwe mu miteeko gy'obusika egyo gye twalaba egy'ebiri. Ekyo mwe twakisanga era ne tulaba ng'omuntu mu byonna bye twalaba ebikulu bye twalabamu nti omuntu asobola okujja nga ayina emigabo ebiri, ajjidde mu biti bibiri ng'ayina omu omugabo ate ng'era bwe biba bisigaddewo asobola okuba omukubbo. Oba olinajja nga ajjidde mu migabo ebiri nga ogusinga amaanyi ku jjo gwajja okutwala. Ekyo twakiraba ku mulundi ogwaggwa newankubadde nga abasinga obungi munnange kyabakola ki abamu kyabalema okubanga bwe batyo bakikwasa amangu, naye at least nkakasa tugenda okumaliriza omusomo gwaffe ku mulundi ogwo ng'abasinga obungi baali bagezezzaako okulaba nga ate bakifuna biidhinillahi ta'ala. Ekyo bwe kityo tujja genda obwetyo tukikoonakoonako oba oliawo abangi bajja kubanga ate bakitegeera. Jazakumullahu khair wa barakallahu lakum jamia. Naam Sheikh, oluvannyuma lw'akantu ako sebo Sheikh Muwonge, alhamdulillah sebo bubaka butuluse, barakallahu fik. Shafakallah ya Sheikhna. Seeka yagonze amne tusaba Allah wekitiibwa abeerenga bwatyo kusuusa biidhnillah wa yu'tika shifaan la yughadiru saqaman biidhnihi wa birahmatihi tabarakahu wa ta'ala. Kiriza tusindika atera obubaka eri Dr. Shuaib min haythu huwa biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Nursilu salama ilayka ya Sheikhna al-Karim, hayyaka Allah. Tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala akuwemu obulungi mu services zitambula okubanga bwe buto obusiraamu butambula. Tusaba Allah wekitiibwa ffenna atuwemu obulungi, atuggulirewo emiryango gy'okusaasira kwe, emiryango ejja rahmatullahi wasi'a, rahmatun fil amali, rahmatun fil umur, rahmatun fil aishi wal baraka kulluha. نسأل الله التوفيق والعافية. تسبب الله وجتيبه تباركه وتعالى atuwe success mbuli kimu ya rabbi. Ekyo nga kimaliriza kale katudde ate ku musomo gwaffe. Omusomo gw'olwaleero gwe tugenda okutunulako gwetaagira naawe okubeera nga atossaayo amatu manyi nti abadde anoonya akakalaamu wooli okafunye. Olwaleero kye tugenda okutambulirako si kizibu nnyo. Si kizibu nnyo kubanga ebimu tubadde tujja tubikoonako empola naye bino era byetaaga nnyo obyetegereze, obiwulire bulungi, obitegeere ate osobola okubanga obyekenneenya. Okusookera ddala tulina kye tuyita kye tugenda okunakuba kiyita maratibu wa darajatu istihqaqi al-irth wa tawzi'i tarika. Amadaala n'emitendera gyabo abakakatibwako okuba nti bafuna emmaali y'omufu n'engabana yaayo. Maratibun emitendera wa darajatun n'amadaala istihqaqil irth egikakasa omuntu okuba nti ateekeddwa okuba mu abo abasaanye okufuna ku by'obugagga by'omugenzi wa tawzi'i tarika n'okubitemaatema. Agambye nti yakunu tawzi'u al-mirath ala al-warathati ala maratibin wa darajatin fi al-istihqaq. Bwe tuba tugaba emmaali, bino biwulirize nnyo, nti emmaali eno tutunuulira nnyo emitendera ne tutunuulira nnyo amadaala ag'abantu abo be tusuubira okuba nti baakufuna ku mmaali eyo, betukakasiza ddala tetusuubira busuubuzi wabula tubona obukakafu obumala okusinziira ku ngabanya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an. Ne tubala nti abantu abo be bamu ku bagenda okubanga bafuna emmaali y'omugenzi ono, naye amadaala gaabwe n'emitendera gyabwe mwe bagwa tulina okubanga tugyekenneenya.
bulungi nnyo awo obutasobola kubanga tukola nsobi mu kugabanya okwo. Lianna alwarathata laysu sawaa, kubanga abasika bano boolaba tebabeera kyenkanyi. Amakulu tebenkanankana mu madaala gaabwe, tebenkanankana mu mitendera gyabwe. Fi tawzi'il mirathi bainahum, naddala bwe tuba tuyingidde mu mbeera y'okubanga tugabanya emmaali y'omugenzi. Mulimu abantu abamu nga bo tebalina kujja mu kaseera ako, nga balina kujja mu kaseera kalala. Tulina okutunuulira emitendera, mutendera ki ogukulembedde gunne waagwo, mutendera ki ogusembayo, mutendera ki ogwa mu makatikati, guliwo ogusooka guliwo oguddako. Ebyo byonna tubyetegereza nga tutunaba kubanga tugaba ebyobugagga by'omugenzi. Wa innama hum ala darajatin, batutegeeza nti balimu emiteeko, emitendera n'amadaala. Naga nti ba'daha muqaddamun ala ba'din, egimu ku gyo nga gikulembera ginne waagyo, nga waliwo ogusooka omulala neguddako omulala neguddako. Bihaythu la yajuzu al-intiqal min darajatin ila ukhra au ila ad-darajati allati taliha illa ba'da an yastawfiya ashab ad-darajati as-sabiqa haqqahum. Tetusobola kujjulukuka kuva mu mutendera gumu tugende mu mutendera omulala nga guno ogusoose gwe tukandikiddeko tegumaze kubanga gufuna haqqi yaago ekakasibwa ddala nti ddala mu butuufu bagifunye haqqa husuli, mu butuufu bw'okugifuna. Kyentegeeza mu kyo kitwale bwoti, bw'obeera n'emitendera gumu, ebiri, esatu, ng'ennamba bw'oziwulira kitegeeza nti gwe barankinze, gwe batadde mu kifo ekisooka abawankizo kuwa ekifo ekyokubiri, era ow'ekifo ekyokubiri abawankizo kuwa ekifo ekyokusatu, ne bwe giba misaabaka, ne bwe kuba kusindana kwonna. Ekitegeeza tetusobola kujjulula kirabo kinene, tetusobola kujjulula kirabo kinene kukimma namba 1, namba asooka kukiwa namba 2, ng'ate namba esooka waali, okujjako nga tukakasa nti namba esooka afunye byateekeddwa okufuna, ebikakasa ennamba ye mwali, ne tugamba nti kati ne bino ebisigaddewo ne bano katuba tunulemu namba 2 ne namba 3. Ate namba 3 tetugenda kumutunulamu nga tumaze kakasa nti namba 2 afunye ekimusaana, afunye ekimukakatako okufuna okusinziira mu position mwali. Bwe tutyo paka ku madaala agabagaddako. Ekyo kyetutegeeza olunaku olwali. Fama zaada anhum min attarikati yu'ta liddarajati allati taliha wa hakadha, ng'era bwe nkinnyonnyodde ekiba kisusseeko nga ono tumaze okuba nga tumuwa ebibye ebimumala ebijja mu position mwali, nga tugamba nti ate kati eddaali liddako liri liddawa, nalyo nga tulitunulamu mu mbeera eyo. Bwe tutyo paka kulisembayo. Wa aghlabu darajati istihqaqi almirathi muttafaqun alayha bayna alfuqaha wa hiya ala an-nahwi at-tali. Naye amadaala agasinga obungi naddala getugoberera bwe tugenda mu nsonga zino ez'obusika, bwe tema irimu eyo by'obusika oba nga tugenze mu mbeera y'okugabanya emmaali y'omugenzi, amadaala n'emitendera gye tugoberera mu kugabanya emmaali abamanyi bagyegattako, era gye gino mu mmanga nga bwe bagirambika. Wano nno kwata akakalaamu. Omutendera ogusooka ad-darajatul ula, omutendera ogusooka gugamba gutya? Agambye nti ashabul furudi, be bantu abafuna emigabo, beebo Allah be yawa emigabo. Wahumul ladhina, gusoma gufaanaganamuko n'ogwayita nagambye n'olutowunyanye ebimu nga bizziddwamu lwakuba nti gwawukana mu nsengeka. Eddaala erisooka mwabo abakakasibwa okufuna ku mmaali y'omugenzi nga tuyitira mu mitendera n'amadaala gaabwe, eddaala era nga mutendera ogusooka be bayitaba ashabul furudi, be bantu Allah be yatemeratemera emmaali n'agibawa mu migabo, n'abalambikira emigabo gyabwe. Wahumul ladhina lahum sahamun muqaddarun bilkitabi wassunnati wal ijma', beebo nno abalina emigabo Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekateeka n'agigereka bulungi nnyo ne mu hadithi ng'ojja kugisangamu. Wakadhalika fi ijma'il ulama, nga n'abamanyi tewaliwo yakyawukanamu wabula nga bakyegattako. Wahum ala darbaini, bano nno bagwa mu ngeri bbiri. الضرب الأول engeri esooka ashabu furudi nasabiya, be bali abafuna emigabo egyetteeka
ku lw'ekika ku lw'obuzaaliranwa obw'omusaayi. ashabu lfurud annasabiyya, abafuna emigabo ng'emigabo egyo bagifuna ku lwa nsonga yakuba nti baaluganda olw'omusaayi n'omufu. wahum 10, abo nno bali 10. tugambye balimu amadaala 2. eddaala erisooka beba bafuna nga bafuna ku lw'oluganda olw'omusaayi, bali 10. asooka ye taata w'omugenzi, owokubiri jjajja w'omugenzi, owokusatu muganda we ku lwa maama, owokuna muwala w'omugenzi, owokutaano muwala wa mutabani w'omugenzi, that is muzzukulu we omuwala, granddaughter. ow'omukaaga al ukhtu shaqiqa, ye mwannyina w'omugenzi bwe bagatta maama ne taata. ow'omusanvu al ukhtu li abu, muwala mwannyina oba sister bwe bagatta taata nga bamaama banjawulo, muyite tabeera step sister naye abeera paternal sister. Mwannyoko ku lwa taata, paternal sister. Then tubeera ne ukhtu li ummi, maternal sister, muwala mwannyoko bwe mugatta maama nga bataata banjawulo. Netubeera ne al ummu, ye maama azaala omugenzi, wakadhalika al jaddatu, ne jjajja mukyala azaala maama oba azaala taata. Kakati ago be bantu abo olw'omusaayi ogwo jjajja mukyala azaala taata. Kakati atugamba wano ad-darubu thani, muteeko gw'abo abafuna emigabo abasoose tugambye bakifuna ku lwa luganda lwa musaayi. abo tubalabye bali 10 bye twakamaliriza, naye balimu emiteeko 2. Muteeko ogusooka mu abafuna emigabo, omuteeko ogusooka gutulabye ogulimu abantu 10. ogwokubiri agambye nti ashabu furudin sababiyati wahum 2, abafuna emigabo nga bagifuna ku lw'ensonga, era abo bali 2. nsonga ki? kubanga twazira min asbabil irithi azawjiya annasab walwala. kakati bano bafuna emigabo ku lw'ensonga ya zawjiya ey'obufumbo, mwe muli azawju wazawjatu aw zawjati. ye mukyala bw'abanga omusajja yawasa omu, oba azawjati oba abakyala nga basukkako mu baba yawasa mu mateeka amatuufu. wakadhalika zawju ne baw'omugenzi, abantu abo bafuna emigabo Allah gye yabawa nga bwe twagiraba egimu ku gyo, naye nga bagifuna lwaki? lwakakwate ka bufumbo. twakitunuulira ekyo, ekitegeeza nti abo bw'obagatta mu bantu abafuna emigabo bali abantu 12 mu miwendo, bali abantu 12 naye nga bali mu mitendera n'amadaala ag'enjawulo. 10 tubalabye nga bakika ddala, ate ngera ba musaayi ddala n'omufu. Then ab'okubiri bye tulabye waliwo akakwate k'obufumbo, beebo omuli omwami oba omukyala, kuba abo bombiri tebasobola kujja mulundi gumu. nakikutegeeza eddaala ery'omulundi ogwokubiri, eddaala eryokubiri eryesooka tulimaze. eddaala eryokubiri al asabatu nasabiyya, be bannaffe abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa emmaali eyo nga yagibawa naye nga tagibaweredde mu migabo, nga bali be tulabye Allah yabawa naye nga tebafunira mu migabo, wabula bo bafuna kisigalidde, ekiba kisigaddewo, be bayita ba asaba. wahum twabagamba nti bali 12 twabatunuulira ku mulundi guli ne tubalaba. wahumul aqaribu dhukuri min jihati al-ab, nga be basajja abooluganda lw'omufu ku sayidi ya taata. alladhina ya'khudhuna al-baqi min at-tarika, abo nno nga be basikira ekiba kisigaddewo mu maali y'omufu. baada ashabil furudhi, baba bazze ne bali ab'emigabo bye tusoose, kyonna ekiba kisigaddewo bano kibatwala. aw ya'khudhuna at-tarikata kullaha, obanga basobola n'okutwala ebyobugagga byonna. idha lam yakun hunaka man min qibalihi, idha lam yakun hunaka ashabul furud, singa tewasangibwawo bayina migabo. wahumul ibn, be bano nno wammanga ye mutabani w'omugenzi,
wabnu al-ibni ne mutabani w'omugenzi, that is grandson, wa in nazala n'okukka, wal abu taata w'omugenzi, wal jaddu jajja w'omugenzi, jajja musajja ku saidi ya taata, min qibali al-ab ku saidi ya taata, wa in ala n'okudda waggulu, ekitegeeza nti jajja ayinza okubanga jajja asooka azaala kitaawo taliiwo, naye ng'ate jajja azaala jajjaawo waali, ye jajja ow'okubiri, nga jajja asooka taliiwo naye ate nga jajja ow'okubiri waali, baga nti ne bw'abanga kudda waggulu era ajja. Then wal ukhtu shaqiq, wal akhu shaqiq, ne ow'oluganda omulenzi bwe mugatta tata ne maama, oba bagatta tata ne maama n'omufu, wal ukhtu au akhu li abi, that is paternal brother, wabnul akhi shaqiq, the son of the paternal brother, omwana wa muganda wo bwe mugatta maama ne taata. Ne tugenda maaso ku ddala lyakubiri tolyerabya lye tuliko, wabnul akhi li abi, the son of your brother, the son of your paternal brother, omwana omulenzi azaalibwa muganda wo oyo nga mugatta taata naye nga bamama bammwe banjawulo. Wala ammu shaqiq, kitaawo omuto, that is real paternal uncle, ye taatawo omuto nga baali bagatta taata ne maama ne kitaawo akuzaala. Then bayita al-ammu li abu, bamuyita paternal is called paternal who? That is paternal uncle. That is paternal uncle who is, we can say, tumuyita batagatta maama ne taatawo akuzaala. Oyo gwe tuyise uncle kusaidi yani kusaidi ya taata. Wabnul ammi shaqiq, mutabani wa kitaawo omuto, kitaawo oyo omuto nga mugatta taata, baali bagatta taata ne maama ne taata wa kuzaala. Wabnul ammi li abi, bino ndo tubiise mu bwangu kubanga twajja tubitunulamu okwo, just want tuli madaala, wabula butunaba kusoma tujja kubanga ate tukwatawo okwo kwongera okuttaanyaamu okwo. Wabnul ammi li abi, mutabani wa taata omuto naye nga taata oyo omuto yali agatta taata yekka ne taata w'omugenzi nga bamama baabwe banjawulo. Eryo ly'eddaala eryokubiri lye tuyiseemu. Kakati weetegereza eddaala eryokusatu lino lye tugenzeeko. Amadaala gano ge tulimu eyakatwegattako njagala okunnyonnyola nga nkutegeeza. Amadaala gano abamanyi baagateekulula bwe tuba tugaba emmaali tusinziira mu madaala. Tutandika n'ab'emigabo ne tuzzaako ba asaba kye tuliko, ne tuzzaako abo abayisikira emmaali etalina kigero. Then eddaala eryokusatu mwemugwa alwala kyeki bwe bunonozi. Abanonozi maanahu al-asabatu sababiya, be bantu abasikira emmaali etalina kigero ku lw'ensonga. Bali be twalabye abakulembedde basikira emmaali ku lwa famire, ku lw'okuba nti bagatta omusaayi n'omugenzi. Naye ate bano be tulaba ab'eddaala eryokusatu bo emmaali bagisikira ku lwa nsonga. Nsonga ki? Wahumul mu'tiqu wal mu'tiqatu, nga ye mukyala oba omwami eyalina omuddu n'akeera enkya n'amuta n'amugya mu buddu. Oyo nno asikira ku muddu we era amufunako ebyobugagga nga shukran min Allah nga yamuwadde omugabo ogwo. Au maula al-ataqat wa ni'ma, linnya lye lyakubiri. Maula al-ataqati wa madha wa ni'ma, nanyini kuviirako nsonga yakuba nti munnaffe yava mu buddu. Fa inna man a'taqa abdan, omuntu yenna akeera enkya n'aleeta n'ata omuntu n'amuwa obwabo bwe n'amugya mu buddu, au amatan, oba n'ata omukyala, kubanga omuddu aba musajja ate amatan aba mukyala. Agambye nti kaana lahu lwala, Allah yamuwa omugabo.
wayarithuhu bihi era omugabo ogwo ku lw'ensonga y'okuba nti yanunula omuntu ekyo kireetera okuba nti omuntu ono aweebwa omugabo ku maali y'ono Allah gwe yayisizaako n'aba nga amununula mu buddu idha lam yakun lahu asabatan nasabiyya naye ono gwe tugambye asabatu sababiyya ono asikira emaali etalina kigero ku lw'ensonga afuna emaali eyo nga bali betulabye abakulembedde abafamire y'omugenzi abayina right okumusikira ne batwala emaali ye nga tebalina kigero tebaliiwo. Amakulu kankugereze kino okwongera okutangazaamu bwemba nali muddu gy'oli ampuliriza ne bukeera enkya nonta nga tosabye wadde 10 naye nkola kati sente nina Allah nanzijulula olina right esikira ku maali yange singa sirinaayo baluganda basajja mu musaayi gamba nga taata wange anzaala gamba nga baganda bange abaana bange oba abaana b'abaganda bange abalenzi olwo lujja okujja n'osikira ku maali yange nga batebaliiwo naye bwe babaawo olaba ne bwaba muzzukulu nga wa mwana wa 7 naye nga wa musaayi gwange akuziiza kubanga naye ali omu ku batwala emaali eyo talina kigero kitegeeza the moment kasita wasangibwawo omu ku abo gwe tolina kubanga gw'oli sababiya ate bali nasabiya bo bagwa mu family musaayi obusikawe bwa musaayi businga gwe ow'ensonga naye empeera mu maaso ga Allah zo zifuna ez'okuta omuntu okubanga omuwadde obulungi obwo oba okubanga ate ayexercisinga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu bujjufu. Kati nno bwe tumala okukategeeraako bihaythu ya'khudhu al-baaqi ba'da ashabi al-furudi singa ate kijja nga Allah akugeredde n'oba nga abasajja bonna ku saidi yange sirinaawo naye nga waliwo bakyala kati awo olina chance emikisa gibeera 10 ku 10 okubanga ofuna kasita wabeera nga waliwo bakyala kubanga tugenda kugaba mu buli ngeri yonna waliwo akajja okusigalawo konna akanaba kasigaddewo konna Allah yakakuwakako obujja kafuna singa waba tewali musajja oba musajja yenna ku saidi yange oba nga baliwo bakyala ab'emigabo naye ng'emaali teggwawo. Kakati ekyo bwekityo bwe tukikola bwe kibeera okusinziira ku nnamula y'Obusiraamu aw ya'khudhu tarikata kullaha idha lam yakun lilmayyit warithun bilfardi ate era kisobola okubaawo nti gwe nannyini kunta kumpa bw'aboobwe nembeera ng'onzigye mu buddu gwe kennyini abadde mukama wange nga Allah kwayisiriza munnange ekyo Allah subhanahu wa ta'ala era yakuwa omugabo n'agamba nti bw'abeera oyo gw'otadde nga talinaayo muntu yenna abadde bwapeke mu nsi byonna by'aba akoze bibyo teeberezaamu nga gw'ogenda okutwala ebyahamu anti abadde muddu gy'oli n'okeera enkya n'omuta ate Allah n'amugonnomolako kati nga gw'ogenda okukola ki talinaayo anti bonna munansonyiwa hamu ntera mukubirako ebigezo mukulu hamu awo omugagga anti nze gwe mmanyi kakati bwe mbanga mukubiddeko ategereka bangi bamumanyi kakati wekiba nga byogenda okutwala nga olw'okuba wamujja mu buddu teri agenda kukuba ku mukono ne waba imaamu wa kyalo kubanga Allah yabikuwa olw'okumujja mu buddu olwaki kuba talinaayo wa luganda yenna naye singa abaayo n'abatwala emigabo nga bakyala ogenda kutwala nga ebinaabisigaddewo nga bamaze okugabanya singa wanaasangibwa nga waliwo baganda be abasajja n'abakyala awo gwe yatahamu n'omujja mu buddu tolinaayo mugabo mu maali ye kyakulabirako kyenkubye nga mmanyi nti kitegeerekeka bulungi gwe wenna agenda maaso n'okubanga otuwuliriza kale nno ogwo mutendera gwakusatu omutendera gwakusatu gwe tutunuulidde kkiriza tugende ku mutendera ogwokuna omutendera ogwokuna guno
tugwise al-asabatu mawla al-ataqa. Asabatu mawla al-ataqa eri ebadde asabatu sababiyya yetulabye. Agambye nti fa idha kiwulirize kino asabatu mawla al-ataqa fa idha halaka al-mu'taqu singa ateereddwa omuntu ateereddwa okuva mu buddu aba afudde aw al-mu'taqa oba eyateereddwa okuva mu buddu nga mukyala afudde walam yakun lahu waratha nga talinaayo basika bonna bilfardi abasikira emigabo wala bitasib wadde abafuna ebisigadde walam yakun almu'tiqu aw almu'tiqatu hayyan wabula ngeyamuta okumujja mu buddu omwami oba omukyala yafa naye taliiwo oba naye kale yafudde oluvannyuma lw'okukuta wakana lahuma asaba naye ng'ate balinayo ab'eŋŋanda zaabwe abasajja fa innahum yarithuuna babasikira. Nkakuddiramu bulungi okawulire kafaanaganako ne kali akayise lwakubanga kali akayise akabadde kuwala ak'obunonozi ko kabadde mu mbeera yaki kabadde mu mbeera nti eyanonudde omuntu Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde nga ye kennyini yaaliwo naye singa kisangibwa gwe eyata omuddu nga Allah ate akujjuludde nga tonnafuna ku maali eyoyo gwoteekeddwa okubanga omufunako ye gwata munnanga ate olwo kati kitegeeza ki? Ekitegeeza nti kati wano abantu bo abasajja mu bo be bagenda okujja emaali eno babeere nga bagitwala. Kati kitegeeza nti gwe either oli mukyala oba musajja gwe agenda mu maaso n'okutuwuliriza nga gw'obadde nannyini muddu naye oluvannyuma lw'okuta omuddu wo Allah n'amugerera omuddu n'abeera nga bw'atyo amuteereddemu baraka n'aba nga afunye ebyobugagga biyitirivu. Kati mu kaseera ak'okubeera nga omuddu oyo muwangaala naye ebbanga Allah n'amujjulula naye mu kaseera k'okubanga emaali tennagabwa ate naawe Allah n'akutwala gwe yamuta kubanga gorede obadde oteekeddwa okufuna ku maali ye. Kati toliiwo naye ate olina abooluganda abasajja abo nno Allah tubadde twogerako nno mutendero gwokuna be batwala emaali eyo. Abooluganda abasajja be bayita ba asabatu an-nafsiyya au nasabiyya bali bennyini aba be bayita abasajja ku sayidi kabatambula mu layini eya taata w'omugenzi be batwala emaali eyo. Namba 5 omutendero gw'okutaano simanyi oba mbavuga speedi naye nga ndaba nti ngezaako okulaba nga nnyonnyola. Inshallah tujja gendako mbulangwa gye bujja katumalirize eno ey'okutaano tujja kuwummulamu okwo nga bweweeseetinga mpola mpola. Njagala okubatumirako mwenna Allah subhanahu wa ta'ala basobozesa ne mulira programu eno manyi nti mugifunamu era nsaba Allah bibategeeze byonna bituba tubasomesezza musobola okuba nga ate nammwe musobola okugasa abo bali okumpi naye wala biidhnillahi ta'ala. Kale omutendero gwe tuzzeeko mutendera gwa kutaano gwe guliwa arraddu ala ashabi al-furud mu ntemaatema y'ebyobugagga. Ati wano kino kigwa mu ntemaatema ne wali ekiwedde kibadde kigwera mu ntemaatema. So kiri mu ntemaatema tubigase wamu tutema emaali tugitemera baani obukalulidde ako tutema tutya emaali era tugitemera baani be tugitemera kyetugezaako okukola wano mu bigambo practically tekinnaba. Agambye nti arraddu ala ashabi al-furudi an-nasabiyya singa ki happening oba singa kituukawo mu kugabanya emaali ne wabanga waliwo ebyobugagga ebisigaddewo tubiteekawa kyetuyise arraddu nti ebyobugagga ebyo tusobola okubikwata ate ne tubiddiza abafunye emigabo. Arraddu ala ashabi al-furud an-nasabiyya naye nga tuddiza bali abo abafunye emigabo abateekeddwa okufuna emigabo ate ng'ekyokubiri ba luganda olw'omusaayi oba olw'obuzaaliranwa eri omugenzi. Ketubadde tutegeeza so eryo ddala lyakutaano. Naam
فإذا كان للمتوفى أقارب من أصحاب الفروض singa omuntu abavudde mulamu bw'ensi ayinayo abooluganda naye abooluganda abo baalese nga bateekeddwa okufuna migabo mu maali ye walam yakun lahu asaba naye nga talinaayo muntu yenna ku layini y'abasajja mu layini ya kitaawe musajja asobola kuba nga afuna bya bugagga bitayinaako kkomo oba ebisigalidde wabaqiya min attarikati shay kati oluvannyuma lw'okutemaatema ne waba nga tugabye buli omu n'afuna omugabo gwe mubateekeddwa okufuna abalina emigabo naye ne wabaawo ekisigalawo fa inna albaqiya yuraddu ala ashaabi alfuruudi annasabiya ghayra azawuji wazawuja so awo ekisigaddewo tukikwata ne tuddamu tukitemaatema ne tukiwa bannaffe abafuna emmaali ey'ekigero oba abafunye emigabo ne tubaddiza naye nga tuddiza bali abalina akakwate ak'obuzaaliranwa n'omugenzi so si abalina akakwate ak'ensonga eyajjawo wakati waabwe nga omwami nga mukyala we yeyafudde oba omukyala ng'omwami we yeyafudde omukyala taddizibwa mu bintu bya bba ng'eriyo abasika abalala abagabana emigabo mu booluganda lwa bba oba abaana be then kyekimu ne ku sayidi y'omusajja era nakyo bwe kityo n'omukyala naye tukikola wa hadha inda alhanafiya walhanabila bwotyo bwejubbisanga mu njigiriza eya sayidi ebbiri ku sayidi ya imam ahmad ibn hambali ne imam abu hanifa amma almuqaddamu أما مقدم المالكية والشافعية فلا يرد عندهم بوغيندا كسيدية إمام الشافعي وإمام مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا أغمانتي فلا يرد عندهم باغمانتي ندى ezo tetusobola ate zibaddiza kubanga olwo tebafunye haqqi القرآن يبقى describing ده وإنما يدفع الباقي لبيت مال المسلمين وبلش سجدوا تنونيا بيت مال المسلمين Muslim State Treasury eggwanika lya obusiraamu mu kitundu ekyo netugiteekamu nga nsimbye wakati wano simanyi Sheikh Yahya Kalungi wonna woli ng'otuwuliriza tujja kusaba tutusse eddoboozi oba kale katugambe nti eri ebitebe byonna ebikulembera abasiraamu wano mu ggwanga kiri kitebe ky'ekibuli kitebe kya Oluli Kampala kitebe kya William Nakasero ebitebe ebyo kuba byonna kitebe kya Juma Zukuuli ebitebe ebyo twagala oba kanjogere personally ng'omuntu nti nze neebuuza simanyi oba waliwo gitwandiise office nelwaliise eggwanika storage etterekero eryo nga lisobola okuŋŋaanyizibwamu ebintu by'abannaffe baganda baffe ababa bavudde mu bulamu bw'ensi nga tebayinaawo muntu yenna kubanga bo mwebali ate nga tuwangala nabo bangi nga tayinaayo wadde omuntu we yenna n'omu wa hadha yastalzim tasjila almuslimin ate ekyo kiba kikwetaagisa okubeera nga abantu bamanya akawonvu n'akagga kitegeeza kubanga olina details ez'abasiraamu abasinga obungi naye ekyo twakigayaalirira kikyalimu obugayaavu bunene much as tetulina Muslim State Treasury tetulinawo Muslim State Treasury naye at least ebitongole oba ebitebe ebitwala obusiraamu mu ggwanga tujja kubasaba ensonga eyo mujongere mugirowoozeeko kubanga erimu omulamwa omunene ddala ogwetaaga okubanga ate gulowoozebwa kkiriza tuwummulemu katono tukomewo tereevu njagala okukulisaayo gwe wenna akyagenda mu maaso kubanga ate owuliriza 17.9 Pal FM kyokola kyamaanyi tusaba Allah wekitiibwa tabarakahu wa ta'ala abeere nga akusasula ekisinga okubanga kirungi njagala okutumirako mwenna bagenda mu maaso n'okubanga muwuliriza mukadde wange Kakande Musaawo Mbogo mukadde wange Buwembo mukadde wange Bashiri mwenna mbatumirako
Sheikh kiseera nga bulijjo siyinza kwerabira mwali mu kiseera awo tulakirokole wali mu Kakungulu zone family zaffe zonna ab'enjawulo family ya Haji Mwalimu awo gyokolera Mwalimu Sowedi family ya Jajjaffe Kyeyune Kabubu abo family ya Haji Rashid Wekikatulika Wempe family ya Kaliri Kirumira Setala mwenna gye musindi okubanga muwuliriza tusaba Allah ekitiibwa tabaraka wa ta'ala bawe mu bulungi ba family ya Mpulidde Kamenya na mwenna abasigadde abagenda mu maaso n'okubanga mutuwuliriza tusaba Allah tabaraka wa ta'ala batukuumire ate abeerenga bw'atyo atulungamya ffenna eri ebyo byasinga okubanga ate ayagala tukole ekyo nga kimaliriza mukkirize ate era mbategeeze nti abaagala okubanga bwe mutyo muwuliriza emisomo gyaffe gye tugenda mu maaso okubanga tusomesa egy'enjawulo n'egyayita abaakatwegattako tukutegeeza nti omukutu gwaffe weeguli oguyitibwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda genda bugenzi ku YouTube oba oyinza okusoma Inheritance in Uganda n'ogenda ku YouTube channel osobola okubanga osomera yonna gy'oli biidhinillahi ta'ala ensonga eyokubiri subscribinga ojja kubanga tofuna emisomo egy'emirala sharingira ne ku balala tekiina mutawaana mpozi ate ekyokuwandiika inshallah nga abawuliza baffe bwe bakisaba Sheikh Ali Male manyi nti gy'oli yonna biidhinillah ensonga tuzitambuza mpola mpola biidhinillah nkulamusizaako ssebo era nsaba biidhinillah omusamulamu ogutubeere nga tugutambuza abaddu basobole okubanga bwe batyo bafuna ku nsonga biidhinillahi ta'ala ekyo nga nkimaliriza mukkirize mbategeezera ensonga ezikwatagana ku Islamic Inheritance nazo bwe tuzitambuliza ddala waleekawo empeka ofisi yaffe tukolera jangu gwe ayagala okugayidinga oba okulungamya mu nkola y'ekiraamo entuufu jangu gwe ayagala okubalira ebyobugagga ayagala okulambikira emigabo mu Qur'an ayagala okulungamya mu ngabana y'emmaali entuufu okusinziira ku sayidi ey'eddiini wamu n'amateeka ag'eggwanga agatufuga nga nago tekagubuuse tugattira wamu wonna biidhinillah jangu ofune bingi ebikwatagana ku Islamic Inheritance biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tukwaniriza nkwewazisa okukola ekintu kyonna ng'okulembeza gwe kyoyagala n'oleka ekyo Allah kye yakulagira biidhinillah kale bwe tutyo tuddayo ku musomo gwaffe gwe twagambye nti tutunuulira emitendera twagiyise maratibun wa darajatun amadaala nga kwogasse n'emitendera oba emitendera n'amadaala istihqaqi al-irth wa tawzi'i tarika egyo egyabo abakakasiddwako okubanga bateekeddwa okufuna ku maali n'engeri gye basobola okubanga bibato bagigabanyizibwamu ekyo kye tutunako olwaleero tugambye abagaba emmaali tulabyeko emitendera 5 okusooka abamanyi engeri gye bagiteekululamu omutendera ogusooka tugambye nti atuwulirize yakatugattako Allah subhanahu wa ta'ala yagabira ab'emigabo abo era betusooka nabo bwe tubamaliriza ne tugenda ku bebayita ba asaba annasabiya be bali baganda b'omufu balina akakwati k'obuzaaliranwa naye abo babeera nga byamu ku balina okufuna betuddako ne tugenda ku ddala eryokusatu be bayita alwalaa'u maanahu al-asabatu sababiya be bantu abanunuzi singa omugenzi ono yali omu ku baddu n'abanga yanunulwa n'aggyibwa mu buddu nabo tubalabye ne babanga mukama we Allah yamuwa omugabo singa waba tewaliiwo basika musika yenna bonna ebyo n'ebyobugagga bimuweebwa bwe wabaawo abasika abasajja obanga bali wamu n'abakyala era tajja bwe wabaawo abasika abakyala bokka nga bebagenda okugabana emmaali ye awo nno ebiba bisigaddewo bye bigenda okumuweebwa kuba abakyala emmaali yonna tebajja kugimalawo oyo ajja kujja abeere ng'afuna ne tulaba embeera ey'okusatu ey'okuna gubadde mugabo gwakuna oba omutendera ogwokuna mu ngeri gye tukigabanyamu emmaali singa ate onyanyine kuta muntu waffe okumujja mu buddu bw'abanga yali mu buddu amala n'afa ng'emmaali tinaba kugabanyizibwa ate tusobola okubeera nga tuleeta abo be bayita ba asaba be bagatta nabo oluganda obuganda olw'obuzaaliranwa
ne babanga basobola okubanga basikira emaali ye mu layini ya kitaawe bwe batyo. Ekyo ne gulabe gubadde omutendera ogwokuna. Omutendera ogwokutaano guliba arraddu ala ashabil furudi annasabiya, kwe kubanga tusigazaawo ebyobugagga oluvannyuma lw'okugabanya naye nga tewali kimanye nti kati bino tubyogera nga yembeera eriwo, tewasangiddwawo nti waliwo eyanunula omuntu waffe okuva mu buddu, naye nga waliwo abantu abateekeddwa okubanga bafuna emigabo ne tuba nga tugibawadde buli omu ng'afunye omugabo gwe ne tujja twensanga nga waliwo ebisigaddewo. Kati ekigambo radde kye tubadde tunnyonnyola era tugenza okumaliriza nga kye tuliko nti tukwata emaali eyo ne tugiddiza abantu abo okusinziira ku migabo gyabwe, wabula be tutaddiza be baani? Ye mwami oba omukyala w'omugenzi abajjidde mu kugabana okwo, ye tafuna kubanga ye afuna omugabo lwa nsonga ya bufumbo, min asbabil irith, mu nsonga z'obufumbo. Naye ekitali ekyo era tetusobola kubanga tumukola ki, tusobola kubanga tumwongeza ku maali ebesigaddewo. Amma mutaqaddamu al-Malikiyya twatunuliddeko mu baakulembera ku kimu ku kiwayi kya Imam Maliki bo wakadhalika ash-Shafi'iyya ne kusaidia Imam Shafi'i bo bagamba nti nedda emaali ye esigaddewo tetugibaddiza, wa innama yudfa'u al-baqi li baiti mali al-muslimina, tugitwala mu Muslim State Treasury mu eggwanika ly'Obusiraamu erikola ku nsonga z'Obusiraamu mu nsi, ne tubeera nga bwe tugiteeka. Ekyo tukitunulira we tusibyemu kaawo ne tugamba nti ebitebe by'Obusiraamu ekyo ekintu kisaana okuba nga kirowoozebwako n'endowooza ey'obuvunaanyizibwa era ey'okwekenneenya, because oba oli awo walibadde era wafunikawo engeri y'embeera ennungi mu society singa kyali weekiri. Thumma after mutaakhiruhum au mutaakhiruhum, abamu ku baasembayo aba Imam Shafi'i wa kadhalika Imam al-Maliki ne bagamba nti birraddi ala ghairi al-zawjaini, bo ne bakkiriza ne bagamba nti gurupu yasembayo eyokubiri eyasooka yagaana, eyokubiri kusaidia Imam Maliki wa kadhalika Imam Shafi'i ne babeera nga bo bagamba nti nedda, yes, emaali ezibweyo eweebwe abantu b'omufu, walakin la yuraddu ala zawjaini, naye ababumba ababiri, omukyala nga yafiiriddwa bba oba nga bba omwami yafiiriddwa mukyala we, abo bo tebaddizibwa ku bya bugagga, wabula baweebwa buweebwa migabo gyabwe ebyo Allah gye yabawa. Min ashabil furudi, bo baweebwa mbuweebwa. Washtarata aktharu ash-Shafi'iyya an yakuna baytul mali ghayra muntazim, naye bagamba ku saidi ya Imam Shafi'i abasinga obungi bagamba nti ekituzisaayo emaali y'omuntu, ekitegeeza abasigala bekutte ku kiri, ogamba ntugiddiza abantu be abafunye emigabo wadde bagifunye ate tugibongeze, kwe kulaba nti tewasangiddwawo baitu mali al-muslimina eri mu nteekateeka nnungi oba eteekeddwa obulungi. Ekitegeeza nti bwebanga baitu mali al-muslimina teteekeddwa bulungi, bano bamutaakhiru Shafi'iyya al-akthariyya ate nga bebasinga obungi ku saidi eyo ku madhhabu ago, bagamba nti emaali tugizeeyo tugiwe abantu b'omufu. Naye singa esangibwa nga weeringa eteekeddwa bulungi, then awo emaali eba tegenda kubanga ate ebaweebwa, eba egenda kuzzibwayo egabibwe eri etwalibwe mu baitu mali muslimina. Kale era bwe tubavaaho ad-darajatu sadisa, eddaala ery'omukaaga, tawrithu dhawil arhami, okuleeta ab'eŋŋanda abasigadde. Dhawil arham betwogerako be baana ba mwannyoko, abaana b'abaana abawala, bajjajjaabo ku saidi ya maama, abasajja, jjajja musajja, baala nga bwe mbamanyi abeeri ewala ddala, mwana wa sister, mwana wa sister, mwinako akakwate, mwinako oluga, abo bonna ba dhawil arhami. Ebo bajja luvannyuma again nti wahum aqaribul mayyiti alladhina laysu min ashabil furudi wala ta'sibin, abo be batalina mugabo gwetongodde mu Qur'ani era tebayinaayo mugabo
wadde gamba nti bafusikira emaali etayina kigero dhakaran kana au inatha si nsonga bakyala oba basajja wa hadha inda al-ahnaf wal hanabila ngekyo ennamula ojja gisanga ku saida imam ahmad ibn hanbal na imam abu hanifa wa mutaakhiru al-malikiyya ne aba basembayo mu kugoberera amazhabu ga imam shafi'i ga imam maliki wa shafi'iyya wa kadhalika na imam shafi'i wa sayati bayani tawrith dhawi al-arham insha Allah ogomso mutujja gutunako maaso je bujja akwakana ko benganda yedala eriokuna eriomukaaga yetunulinde dali eriomusanvu agambye nti ad-darajatu sabi'a al-musa lahu bi akthar min ath-thuluthi omuntu yenna singa omufu aba akulamidde oba omuntu alamiddwa ekisukka ku kimu ekyokusatu mu maali y'omugenzi nti aweere akiweebwe amakulu emaali y'omugenzi omugenzi alamye naye mu byalamye alamye emaali ng'esukka kimu ekyokusatu kitwalaba nti tekikkirizibwa naye Katonda bakirese mu mbeera agambe idha in adama au idhin adima ad-darajatu sabiqa bali abakulembedde bonna singa tebasangibwawo nga bwe tubalabye emitendera gyabwe tewali banganda bamanyikiddwa tewaliwo bamigabo tewaliwo basikira baasaba olwo onaaba nga alamiddwa omufuna agamba nti maali yange mukwatanga ekimu ekyokusatu oba half ne mugiwa omusajja oyo bwe kiba nga yasangiddwawo yekka agambye nti wa wujida musa lahu bi akthar min ath-thuluthi fa innahu yastahiqqu jami' al-musa bihi olwo abajja kuweebwa ekyo ekimulamiddwa kubanga tewaliwo bamulemesa oba balemesa wa hadha inda al-hanafiyya wal hanabila faqat ekyo je kisanga kunnamula imam abu hanifa wa kadhalika na imam ahmad ibn hanbali kuba tewaliwo baziyiza muntu ono ate wal mutawaffa wahabahu dhalika bi madha bikhtiyarihi ate nga noli nanyini mali amuwadde nga yeyagalidde mbere fanako bwekyo then eddala lisembayo liri omunana okusinza ku ntekulula y'abamanyi ye baitu mali muslimina tujogeddeko wali katono baitu mali ennyumba y'ebyobugagga by'obusiraamu eggwanika eribeeramu ebyobugagga ebyamba obusiraamu abaana bamulekwa enfuuzi bano basinawo embeera bano bakibwe batyo kati olwaliro shukuran babies home bagiranga naye baitu mali muslimina bwebaawo teyetagana kulanga nti kinedda egenda bugenzi wale mu ggwanika lya busiraamu ng'ejjamu ezo ssente nga bazimba ng'abaana enfuuzi nga bajja balabirirwa mu mbeera efaanako bwetyo naye nti wa idha agambye nti idha in adimati ad-darajati sabiqa gali amadaala gonna ge tulabye agakulembedde omusanvu singa gaba tegasangiddwawo nga tegaliiwo fa inna tarikata tuwazza'u fi baiti mali al-muslimina emaali ekwatibwa bukolokolo n'egenda etwalibwa mu ggwanika ly'obusiraamu la ala annaha irthun tetugitwalayo nga batuta obusika that is inda al-ahnafi wal hanabila kusaidi ya imam ahmad ibn hanbal na imam abu hanifa wa innama ala annaha min al-amwali ad-da'i'a wabula tugitwalayo ng'emaali ebuliddwako bannyiniyo allati la yu'rafu laha malikun etalika ani agifuga au ala annaha fai'un oba tugitwala ng'emaali ebyobugagga ebitwaliddwa oba ebiwambiddwa nga tebiriko nga bitwaliddwa awatali kulwana eminyago ng'egituli eminyago egitaliko kulwana emaali ng'etwaliddwa obutwalibwa wala al-irithi inda al-malikiyya ate ku saidi ya imam maliki ye n'agamba nti wabusika baitu mali muslimina tugitwala ng'esikidde omuntu ono ku saidi ya imam maliki wa shafi'iyya ne ku saidi ya imam shafi'i wa yusrafu fil masalih al-amma naye mali otujima gitwala mu baitu mali muslimina etandika okubanga ekozesebwa mu mirimu egigasa abasiraamu bonna wa yunfaqu minhu ala al-muhtajina eri ababetaavu mu bo babeewebwa basiina kapito bikino ebisigadde fa idha dhahara warithun yadda'i singa ate wavaayo omuntu yenna ajja n'aclaiminga ng'agamba nti emaali eyo ye oba ya muntu we wa aqama ad-dalilu ala irithihi n'aleeta obujulizi obukakasiza ddala nti ye agambye nti istaraddahu min baiti mali muslimina emaali baitu mali muslimina emaali eyo egizzaayo ate nazaawo nsigala ngamba ngenda nekyabagamba nti baitu muslimina batesikidde muntu ono lwaki kubanga singa naye badde musika yali badde ate emaali tegizzaayo bali yali badde zaako ekitundu ekitali kyayo awo nsigala ngamba nti baitu mali muslimina
teba musika wabule mali twalidde butwalibwa kubanga egasa basiraamu. Wa hadhihi almaratibu athamaniya okusinzira ku nnamula z'abamanyi n'endaba zaabwe. Wabillahi tawfiq. Kale mu budde bwaffe obumpimpi obutono ojja kuyita ku nnamba zaffe ezimanyikiddwa gwe n'abadajja tugoberera nyongera okwebaza naye nga ku 075 10 7900 oba ku 0782 3 kwoba oyita osobola okuba nga ate naawe oyongerako ku ebyo byetumaliriza nabyo inshallah. Na aliko tukuwulidde. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali ku simu. Damo ite ku nnamba ezimanyikiddwa oba oli awo. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nga baterezaamu ku masimu katonotono inshallah gayinza okuba gakyayinamuuko engeri y'obuzibuzibu obutonotono naye nga technician inshallah kabeere nga bwatu yatuterezaamu katono. Kale nga bwe nkunyonyodde amadaala ago bwe tugatunuulidde okusinziira ku nteekulula z'abamanyi nga bwe zibeera bwe kityo bwe kibeera. Wa hadhihi almaratibu athamani hiya madhhabu alhanabila wa zada alhanafiyata alayha mawla almawlati. nga bwe tubirabye bwe tujja okutambula nabyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Noonya ku masimu wano. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okuwuliza ssebo. Buuza ku misala afudde nga talina mwana talina mwami. Aliwo abagabana nga alina emaali. Afudde talina mwana talina ki? Talina na mwami. Kati kubagabana ku maali. Talina baganda be. Ngali omu. Ali yekka. Ngali yekka. Talinayo wadde omuntu we n'omu. Talina wa Luganda. Kale inshallah. Barakallahu fiikum. Alaikum salam. Inshallah. Mashallah gomba sebo nabo babeerako. Kale ekyo tukiwulidde omukyala afudde nga talinayo muntu. Katuwulire oyo owokubiri. Hello. Naam, Hajati Rashid Kisasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isiyotane Sheikh. Mulungi nnyo muli mukyale. Wele kutueleza ko sebo. Bebala okuwuliriza. Ipazo besomide Sheikh. Nali musolo winga nyanji wobudde. Kakati Sheikh kyembuuza. Naam. Nine kikofuzinga. Waliwo bano bayita abakuza ba families ye. Waliwo? Waliwo be bayita abakuza ba families ye. Ekyo Sheikh. Genda maaso tukuwulira. Waliwo be bayita abakuza ba families ye. Abakuza ba family, naam. Ya kakati bo bagwa mu category era nabo bafuna kumaliza abagenzi. Barakallahu fik. Kale katusoke tuddemu abo babiri ate oluvannyuma tulyoke tufuneyo abalala bannasembayo. Abakuza ba families bwe tubatandikira katusoke tutandikire munnaffe oli owe Masaka atugambye mukyala afudde talinayo muntu yenna talese mwana talese ekyali yekka ani afune emaali ye. Tuva kukyogera wano bwebanga baitu mali muslimina weringa eri muntadhiman nga nteeketeeke esobola okubanga emaali egendayo negassa obusiraamu obwawamu. But as well inza okubanga teriiwo tukoze tutya. Imaamu okukyala avunaanyizibwa okubaako n'enteekateeka ennungamu eriwo esobola okubanga ate ehandolinga ensonga eyo biidhnillahi tabarakahu wa taala. Nga state treasury kyeyali badde ekola imaamu naye kyaba alina okukola bw'abanga yaliko ku kyalo ekyo biidhnillah emaali ekwatibwa netwalibwa mu state
mu Muslim Village Treasury ekintu nakyogerako by the way naga nti emizikiti gyonna kati gyegiri baimaamu muli custody nene nnyo mu Busiraamu. Masjid yali badde erina akawunti, masjid yali badde erina storage oba twandise store village storage village Muslim storage nga weeri esobola okubanga ekumira obugagga by'Obusiraamu ku kyalo ekyo Muslim community. Ekyo nakyo tusaba bakadde baffe, baganda baffe, baimaamu baffe, bakulembeze baffe nakyo mu kitunule mu kyetaagisa kuba waliwo ebintu ebimu nga byo tukyabitunulira kyamuli naye nga ate bikulu nnyo kati omuntu we Masaka wanaaviire yatajje nti azze ku kitebe Supreme Council azze Kibuli azze Nakasero tolaba nga kibeera tayasamu. So kyetaaga empeerezo zibeere nga zituuka at least ku mitendera gy'ebyalo gye tuwangaalira biidhinillahi taala wallahu alam. Ensonga eyokubiri ye ya mukyala Rashida kyabuuzizza aga nti abakuza nabo balina emigabo. Omukuza talina mugabo ku maali ti omukuza talina mukuza nti mukuza wa family taba na mugabo ku maali ya mugenzi ng'ani yagumuwa talina mugabo mu maali ya mugenzi. Katufune oyo insha Allah. Naam. Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono Katuma Yusuf omuzi wa boda Katumu Katale bawa nifa ne Gloria ne Polosi nane ngate ndi mukwano nnyo kwa Laside Ekisasi najati Zainabu Mujuzi nafande manaja kyasiamu sana. Esebo. Kanisa nnyo kuweereza edda ndi wano ng'otema atema ensonga. Esebo. Nga ntudde tuyisemu Allah tuwaddeyo ekire ky'enkuba. Naam. Tuli mu nnyumba ano tutwaliriza bulungi nnyo nga ffenna tusirise tuli mu kiraasi bwetu tetuwuliriza. Ebibuuzo biri bibiri byokka kubanga nsuubira ogenda era gyetegese nnyo. Kasitayita mu bwimpimpi nga tubiddamu. Ekibuuzo ekisooka nsobola okuba nga nina ng'oli yawuuwa omukyala. Nine bafuna obutakkaanya nsobola okujjayo ne muwoowa ogwokubiri nga simaze kusaba oli eyamuwoowa. Kitegedde bulungi seeka. Naye ekyo nga kiri off topic Katumwa. Kale kambuuze ekirala seeka. Mbadde mbuuza nti bwe mbanga nazaala abaana bange nze Katumwa Yusufu avuga bode katwe mu katale. Bwe mba nina abaana bange ne batampisa bulungi nenfuna abaana ba mukulu wange oba ba muto wange ne bampisa obulungi nsobola okulama nga nti maali yange eyo etwalibwa abaana ba mukulu wange bumaali abange tebatwalako wadde n'olwata neteekebwa mu nkola. Ekibuuzo ekyokubiri kyembuuza. Tukutegedde ssebo. Kakati katuwa okumikisa n'abalala babuuza. Kakati mukulu Katumwa Yusuf omuvuzi wa boode Katwe mu katale abaana bo munnange emaali eyo bw'omala okufa emaali eyo sigwaginako obuvunaanyizibwa. Twabitunulira dda wano tugamba nti anna mala al insani yantaqilu ila habbi nnasi ilayhi ate Allah ye yabateekulula sigwa abalaba. Abaana bakuyisiza bubi hadha bainaka wa baina rabbik bainahum wa baina rabbik kiri wakati waabwe ne Allah wakubasasula ku ekyo naye ekyobusika tekibagobya mu busika ekyo tekirimu mu nsonga ezibagana mu busika. Naam. Halo. Assalamu alaikum tulayi wakati. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono yogera ne mweze bumba kali okuveekawo ko wano. Tusanyusa okuwuliriza ssebo. Peka tusimanye empeerezaayo. Mwebala okuwuliriza saba Allah bibategeeza. Era obwedda pulogulaamu njiriko naye nga kyembadde nzekyange kibadde kisiima busimi naye nga nkubuuza nti akatambi ako nsobola okukafuna ku ssente mmeka? Akatambi tekaliko ssente wadde ojja buzi wano ku paalo ne bakakuwa. Tekaliko ssente wadde 10. Insha Allah. Kale tufuneyo abalala nga babiri omu tulabe insha Allah mu dakiika zaffe zinesigadde. Omukuza talina mugabo mu maali ya mugenzi kuba ayitibwa omukuza ebiseera ebisinga atera kuba taata oba atera kuba omuntu yenna taata mu babalondedde. Kyesimanyi era kyenja okutaga okulambululamu oba omukuza asobola okuva mu baana bennyini kyendaba nga kizibu mustahil nti ate omukuza wammwe ate ye muganda wammwe si kyangu. So ekyokuba nti omukuza ava walala kitegeeza nti omukuza talina
mugabo mu maali okujjako nga Allah nga mukadde wammwe yalaama n'agamba nti gundi mumuwangayo akantu tebuba busika ebeera wasiya aweebwa akantu ako kemba mubaze mu maali ne mukamuwa naye nga tafunamu nga obusika si bwe kiba wabula kaba mulambidde ng'okumuwaako asobola okuba nga aweebwako ku maali ye naye nga si busika wallahu a'lam. Singa tufunayo omukyalo omu babiri dakiika zino ntono inshallah tubeere nga tukunzika. Enamba yaffe emanyikiddwa ita ku 0759 10 79 00 oba noti 782 3 noti mukaga noti mukaga noti. Naam. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe kwa mwana msonge Sheikh. Wewe sebo kuuliriza. Sheikh ira toli yokubanga wewe tuneza tusunula mwalo. Sura kisa aya anga kumi zitandika. Yes. Zicho Allah yachogira kawe ya Sheikh. Imenye mpezai. Masha Allah saballah tutule benga tutegeera ya rabbi dini. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Katufuneyo Ashimuk Buziga. Ashimu Buziga masha Allah barakallahu fik. Wewe Buziga bakikiridde. Kale katufuna asembayo. Mu dakiika zaffe zino biidhinillah oboolyawo. Tubeere nga ate tuzingako. Naam. Hello. Seb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya bweyongere dalilu ekyengera wa. Bakiikiri bannabi ekyengera. Kakadi seka ngera embuuza. Buuliza ddala tuwulire. Seka bwembeera nga nina omukyala naye nga semuwoobe. Seka kyembuuza essola yange eba etuuka bulungi. Essola gisaala kyatteeka ku yo kubanga ogisaala. Naye otereeza ekyokuwoowa. Essola gisaale naye ekyokuwoowa kyennyini ky'oba otereeza Allah ajja kubanga bw'atyo akusaasira. Ate osabe nnyo Allah akutaase okubanga otambulira kuyite kumujooga mukumujemera biidhnillahi taala. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Tubeebazizza mwenna ababaddeko tusaba Allah ekitiibwa tabarakahu wa taala abaweemu obulungi mu kuwuliriza kwammwe ate abeere nga bw'atyo Allah atulungamya eri ebyo by'ayagala ate ng'abisiima. Katunzikire wano naye kankuwa ennamba zino ez'amasimu ku saavisi zaffe ez'enjawulo zenkunyonnyola oba kibuuzo oba kwagala kumanya mpeereza zaffe bingi bye tukwasaganya. Ennamba zino oba oziyiseeko ku WhatsApp saavisi zaffe osobola okuba nga ozifuna. Abagala okusoma abakulu mbagamba nti Al Hadiya Islamic Adult Education Center wali Kawempe weetuli tusomesa insha Allah. So nga ate nawe tubagana nayo tulinayo ettabi lyaffe biidhinillah. Tuganjangu Alhaji Kaddu Nabbi nkutumiddeko ne omwami Sulaiman w'Ekiwugulu naweerwawo wamu ne Namayumba. Mutwale abaana basome biidhinillah. Kati ku namba zino wamanga ojja okuba nga tutufuna okusobola okumanya ebisingako ku 0 ku noti 7 noti 3 3 7 9 9 oba ku noti 7 2 8 16 8 wepone noti 7 noti emu 20 6 ezo bonaziyitako ojja kubanga otufuna bulungi biidhnillah okwongera okumanya ebisingako. Mbeebaza mwenna kantumire ku banzaala Sheikh Sulaiman Kalunjawe Kawempe ne maama Azida Nakivumbi naye akyaliyo saba Allah ekitiibwa abakuume ate abalungamye ffenna atujjulire mu nsi muno ng'atusiimye emirimu gyaffe. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.